Well, Bangi muzenga mwolesa engeri gye mumisinga mwana muwala Kalungi jamirah mu firimu yaffe empya emayidwa nga Akalyamagwa. Naye ate olunaku olwaleero njagala mbeere wano nga nkulaga ebimu ku ebyo Kalungi jamirah byagenda mu maaso kubanga ate asomesa abantu ng'ayita wali ku Facebook page oba mu bulamu bwe obw'ensi eno gyali wadde nga tali ku screen mu kadde kano. Mwana muwala ono tujjukire nti okubanga amisinga mu Akalyamagwa bw'obanga ozizaamuko akatambi emabega ddala tujjukire nti Akalyamagwa kagenda okutandika nga entunnunsi ewedde naye mwana muwala ono yali amaze okubanga azaala era katandika okusoosotolwa nga mwana muwala Nakawere era ekyatuleetera okulowooza nti munange bamuwaamu liivu ya Nakawere naye ate ku ntunula gy'atunulamu n'endabika gy'alabikamu mu kadde kano toyinza na kumanya nti munange Nakawere omukazi alabikira ddala bulungi byeyo byenzijja mbagamba nti munange obulungi kwefaako mwefeeko tofuna lubuto ne weedibaga tozaala n'ofuuka Nakawere n'olowooza ozaalidde ensi nnamba gwe nobeera nga toweefaako weesuuliridde olw'okubanga wazadde ekyalo kyonna kyonna oyagala okikuba ennaku yo si gwe abasoose okuzaala ate si gwe abasembyeyo naye fubanga nnyo okulaba nga weekuumira ku mutindo osigale ku mutindo kubanga mu nsi muno buli omu kirungi kyayaayaanira buli omu ayaayaanira birungi. Jamirah nzize muleeta enfunda eziwera nga mbalaga ebintu by'engeri gy'abikolamu gye biyigirizaamu abantu abali wabweru abali mu relationships abato aba getting inspired olw'ebintu bye n'olunaku olwaleero era mukomezaawo nasooka ne mbalagako ku vidiyo ng'alina omwagalwa amanyidwa nga Fahad Kulumba nga nkulaga nti bambala ebifaanagana naye nga kyenalingezaako okuyigirizako olwo nti naawe osobola okubeera eyo mu mukwano gwo oba oyagala guzza buto n'oyiga okwambala ebifaanana ne bbaawo ng'ate wemutuuka awantu tebabuuza oba muli item oba nedda nga mutuufu bye mwambadde byeyogerera byokka. Twalabye wano okwoseggula omwami Joel Ssenyonyi ng'ali wamu n'omukyala we bayambadde kakala aka maroon era nga tobuuza mbutuufu olabirawo obulabizi nti bano baagala naye era ebifaananyi byabwe bya trendinze nnyo. Nze Phiphie the news anchor era nga nakugamba nti wano tuliwo okuba nga tukutuusaako amawulire okuva mu celebrities bo byonna by'oba oyagala okumanya okuva mu celebrities bo ate nga twakongeddeko ebbaluwa oyongere okuba nga omanya biki abantu bo bye bayitamu wabweru eno gwe oluusi obeera eyo n'okaaba n'okukkulumira omutonzi naye ng'ate bambi abali mu nnaku esinga ku yiyo be bayitirivu era ng'ebbaluwa eyo twatandise okuba nga tugisoma kweri tugenda kuba nga tugisomera ddala oyongere okuba nga ate oteesa ow'amagezi tomanya okuteesa kuyinza okubaako obulamu bw'omuntu kwe butaasa wabweru eyo kubanga twagala kubanga eggwanga lyaffe tulinunula mu ngeri emu oba endala mu ngeri abantu gye babeeramu embeera eyongedde okubanga ekalubira ddala obwavu bungi abantu bayita mu mbeera etagambika abantu bayita mu kubonaabona okw'ekitalo abaana bato basobezebwako abattibwa battibwa naye nga byonna Mungu yasinga okutegeera naye nga nsaba tuteeseze wamu. Jamirah olunaku olwaleero njagala mukulaga nti ono mukyala mukozi era nga w'omulabaawo yali mu nnimiro ng'agezaako okuba ng'alima ate ng'onazze ng'atulagako ku bifaananyi eby'enjawulo eby'ebimera nga yatulagako ku butunda cabbage ekintu ekyoleka nti mukyala mukozi despite being nti mulungi ayina figa ye ayina kala ennungi serebu mwanatu ayambala n'agenda mu nnimiro n'abyekwatiramu era nga w'omulaba nti ayambadde boots she was ready for the garden kati mwe mubeereyo ne mulaba abantu bano ne mulowooza nti baweebwa abaami baabwe weewaawo abaami baabwe balina ssente naye gwe omukyala gwe nga gwe kikyokoze ekiraga omwami wo nti ddala wooli naye mu bulungi ne mu bubi era omukyala omukozi ayagalika kati bw'ogatta obulungi n'obukozi kikulagira ddala nti ojja kuba nga owangula. Jamirah mulungi ate nga mukozi era nga gwe ali eyo slay queen toyagala kuzaala toyagala kukola labira ku Jamirah ojja kuba nga ate oyiga ono okuzimu caption zaawandika agamba some people make me laugh mbu mujja otaba muyeekera is that still news bambi dia nze sirina mujja wange wabula nina bajja bange kubanga bemmanyi bangi ate ne besimanyi bangi anyway that's not a big deal as long as he comes back at home in time and he's a responsible man and married because bitya saagala kumanya bisigadde as long as teba business yange kyemmanyi omusajja yenka sitaakomawo nampa ssente z'emmere nakomawo mu budde bwomusuubiriramu ebisigadde saagala kumanya gwe wosoma ekyo kikyoyigamu yali agezaako okulevolinga bano banzunza ŋŋambo mu bufunze oba mu bufumbo bwo uliriza bitono kasasiro yabajja kwonona obufumbo bwa as long as gowulira nga oli comfortable n'omwagalwawo ebisigadde biwe obudde butono era ayongerako n'agamba nti marriage is not by force, relationship is not by force, don't kill yourself because of anyone and don't allow anyone to kill you. If your partner is tired of you, please move on. Omuntu wakulaga bantu bakola ebintu bingi ebiraga nti batukoye naye ate gwe ne weesiba ku muntu omuntu n'akuwutula omuntu n'obeera nga kyotesa takkiriziganya nakyo kwegamba ng'akola kasasiro mungi akulumya. Exit is free, teweesiba ku muntu fuluma over
ove mu bulamu obwo ogenda otoboto ng'otandika obulamu obulala obulamu obuwe chance. Ezimu ku captions za Jamirah ziyigiriza era ng'emu n'endala yiino agamba some people will only learn to appreciate you after losing you, time after it's gone, trust after it is lost, but two things you will never have to chase, be true friends and true love. Ekintu ekyo ne gundi Juliana yakiyimbako n'agamba nti ekintu ky'olina oba okivuluga naye ate bwe kiggwawo bw'omanyi omugaso gwakyo. Omuntu asobola okuvulunga ng'akulina ng'alaba tolina mugaso, but the moment we bakufiirwa bw'ati wamanya nti afiiriddwa gold. Oba okitegeera sogezaako okuvaluwinga ekintu ky'olina mukadde kano. Bw'aba musajja mukwate bulungi, bw'aba takukola bubi muyisize eddala bulungi munange oleme kubanga ate wejjusa mu dda. Ayongera awandika n'agamba nti mu bulamu ebintu ebimu abantu bye balabanga ebitasoboka mwana tubisoboka ate bye balabanga ebisoboka oluusi ne bitasoboka ate oluusi ne bitaba byangu. Ekyo tukirabyeko ffenna. Waliwo n'olugero olugamba nti kasajja katono okanyumira mitala wa mugga. Tulekeraawo okujajinganga ebintu because of their looks. Oyinza olowooza tekasobola kukuba, at the end of the day ne kakukuba. Twalaba David we yakuba Goliath buli omu yali amutya, ani yali tamutya, naye ate David akasajja akampi akatono bwe kati ne kamukuba. Mu bufunze tulekere okujajinga abantu because of their appearance, physical appearance, oba olw'ebyo bye baba bakola. Jamirah agendera ddala mu maaso n'agamba nti letting go doesn't mean that you don't care about someone anymore. It's just realizing that the only person you really have control over is yourself. Ebintu ebimu tulina okubyesonyiwa naye tekigategeeza nti bw'okyesonyiwa nti oba tofaayo oba ofaayo naye munange oluusi bw'osika ekitajja liba ddiba lyanko kuba tojja kufunamu ekyo kitabusi n'okireka ne kigenda. Agamba in the process of letting go you will lose many things from the past but you will find yourself. Ojja kwezuula kasita onooleka ebintu ebimu n'obyejjako. Mulimu abantu betwesibako mu bulamu naye nga mbutuufu abantu abo tebalina gye batutwala, naye bw'okitanoga nti ono waayi kamuveeko kyaddaaki omala ne weezuula byebyo byebimu emikwano egimu twesibako mwesibe naye nga mbutuufu tegirina gye gitutwala. Awandika n'agamba the only thing a person can ever really do is to keep moving forward. Take a big leap forward without hesitation, without once looking back. Simply forget the past and forge toward the future. Ebyo byayita tubireke nga byayita. Bangi muveeri ne mujjukiza Jamirah ebyani ebya Chris Evans naye nga ate buli omu mu bulamu abasinga tuyina ba ex. Naye mwana muwala mumusibako Chris Evans kaweze ne mwogera bino ne mwogera biri. Naye kyoba olina okumanya nti ebintu ebisinga olina okubireka ne bigenda n'osobola okuba nga ate obeera mu bulamu obulungi kubanga buli omu ayina ebyayita bye. Leka kwesiba ku byayita nti ate bannange nakola kino mpulira kinnumiriza. Ekyo kyayita ne bw'onookolota tekiridda oba okitegeera. Kiringa kukaabira mata gayise oba tosobola kugayola kugazza mu ntamu gaba gayise. So kati gezaako okutunuulira butya bw'onoowangula mu maaso awo oba onoobeera otya mu future yo osobole okuba nga ate future ogiyimiriza nga teweesibye ku byayita. Ebyo ebimu ku ebyo mwana muwala Jamirah Kalungi byatuyigiriza nga ate ayita mu captions. Osobola okumugoberera ali ku Facebook ne ku Instagram ng'akozesa amanya ge Kalungi Jamirah. Mbadde Phiphie nga bulijjo atakumira mpeera abankumire mweraba.